Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom kutuusaako ensonga z'essamasonga mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda eby'enjawulo gy'osinzira okuba ng'otulaba kw'oteeka nammwe banywanyi abali wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Mutya nno eyo nze Deni okuba nga mbaweereza n'okuba nga ate mbatuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula. Si birungi yadde akamu n'akeddagala. Lwaki Iran olutalo lwayo n'Omuyisirayiri lwandibanga lugenda kukosa lukosazeemu ne bannayuganda. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okulumba bases za America eziri ku kyondo kya Buwarabu kireeteddewo ate munnange okutya okungi ennyo nnyini ddala era ebitundu ebimu mu UAE government yamaze dda okubeera nga ewa obubaka bannansi obutafuluma mayumba gaabwe babeere munda ate ng'abamu ku abo babataddeko dda n'obukwakkulizo omunywenyi ku bisaawe ebimu eby'ennyonyi okubanga tebigenda maaso n'okubanga bibuusa nnyonyi kituyinza okuyita no fly zone. Kati nno bannaffe bannakapapula badde beekanze nga balaba emipiira gya Israeli mu Israel Premier League nga gyagiddwayo nga tebalaba ddi lwe bagischedulinze. Ekituufu kiri nti byonna ebivuddeko lwe lutalo luno. Biki byenkuleetedde kyannaku mu ggwanga lye tukaaba okubanga temuliimu nsimbi ba RDC Begino Museveni abadde bafuna miliyoni 1.2 baabano bateekateekeddwa okubanga omwaka guno babongeza omusaala okuva ku miliyoni 2.2 okutuuka ku miliyoni za Uganda 9. Bino nno byewuunyisa. Omubaka Shamimu Malende embeera ye tewuumisa nakabululu. Lop Joel Ssenyonyi Besekezi yavudde mu mbeera. Munnamagye eyagawummula omukyala amanyikiddwa nga Meja Gen Nalweyiso avuddeyo n'abaako ate byayogera n'asekerera Winnie Byanyima kw'oteeka Lop Joel Ssenyonyi Besekezi ne musajja mukulu David Lewis Lubongo yangagamba nti mwenoonyeza byammwe era okusaba kwe mwali kutegese kwali kwamenkwetu. Ebirala bingi byenkuleetedde tosaanye kubanga obisubwa wabula video gimperebu we like esobole okudduka etuuke ku buli ssekinnoomu abenga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda eby'enjawulo gy'oli nga totwegattangako mu butongole nkusaba ekintu kimu kyokka sooka osubscribinge. Bw'oba osubscribinze ekyo kiba kikutongoza butereevu nga omu ku bammemba baffe ate nga buli kye tuleeta oba okiraba nga mpaawo na kimu kiyinza kubanga kikusuba oba kyoyinza kubanga tofuna. Byonna oba osobola butereevu okubanga obifuna wano ku Beyond the newsroom. Kakati nzikiriza nsooke nkuwe akatambi kano tweyongereyo butereevu. Franka Ntambiwan Balkeza alina kyayogera ku nsonga za Iran. Wolereza. Bahrain yo lwaki njogerako ne Qatar ne UAE ne Kuwait ne Saudi Arabia kugambye nti mu Bahrain eggwanga lya America lya installingayo fleet yayo ey'okutaano. Qatar ne wabeerayo eya base y'eggwanga lya America emanyiddwa nga Al Udeid. UAE ne wabeerayo eya base emanyiddwa nga Al Dafra. Kuwait ne Saudi Arabia nazo ziriyo ewaliyo eziriyo. Iran neebeeranga ewoninga neeyisa ekiwoningo ng'egamba if we are attacked nga batulumbye bases z'eggwanga lya America eziri mu region y'okukyondo tugenda kuba tuzikisaanyaawo. Those are our legitimate targets. Warning eyo yennyonnyolwa oba yennyonnyola lwaki waliwo sirens empeterevu ennyo mu mawanga ag'okukyondo ky'Abawarabu nga waliwo okusparkinga okwa bomb zisabye oyo. Kakati Russia ne China zo mu kaseera kano zeefudde tubawulira bataddeyo okutuwe kati. Jukira Russia cooperating militarily with Iran bakwatagana nabyo mu by'okulwana era opposinga dominance y'eggwanga lya America mu region ya Gulf. China on the other hand ebadde yegulidde omuzo okubeera nti egula large amounts of
amafuta Iranian oil sakono okubeera nga yebadde preferring obange yagala nnyo okubeera nga waliwo regional stability okubeera nga protectinga energy supply mu region eyo ku kyondo ky'Abawarabu. So kubonna abo tewaliwo ayagala lutalo oluli direct naye ate ba benefitinga strategically okubeera nti nno position ya America mu Middle East bagi destabilizing nga togera ku China ne Russia kyekiddako mu kaseera kano beyitirivu nti tusuubira okubeera nga bagenda kubeera retaliation of course kusaidi zombi ngayo kyabadde America ekubye now Iran eri mu kubeera nga ekuba bases zaayo mawanga gawo ku kyondo ky'Abawarabu oba kitegeera kakati wagenda kubeera regional conflict y'amaanyi era watch closely munaku zino ezigenda okubeera nga ziddako oba kitegeera naye kinyinza okubeera nga ntegeeza gwe ali mu kubeera nga alaba video eno nti crisis eno teyatandika na missiles emu okubeera nga mulaba but yatandika ne revolution ya 1979 gye nkugambye ne tuyita mu sanctions ez'enjawulo ne bibeera nga byeyongera paka mu nuclear distrust nga teriya yeesiga nti gwe weesa anti didda toweesa ojja kubeera otusumbuwa kakati amawanga gali mu Gulf stability yaago nebeera nti ne saawa zino eri shaken naye global powers n'endala zo zitunudde okubeera nga babeerawo strategy y'amaanyi okubeera nti ne bafuna mu lutalo luno. BTN Media Beyond at the News mu bigambo bya Frank Ntambi wenbalekeza bibadde mu lulimi Luganda njagadde okubeera nga mbanyonnyolamuko oba bibawa olabe bitu affectinga bitya biruma bitya yosanye bilowoozaako mu mbeera ki naddala nga gwe alina omuntu wo ali ku kyombo kya Buwarabu. Anyways ebyo ndowooza oba obifunye njagala kuwa bigambo bino wulira Lop Joel Ssenyonyi akalulu kano twakayitamu ne tuwangula ku mitendera egy'enjawulo emu ku ngeri emu gye tubanja abo abatwepantiiseeko ne beerangirira bo bokka na bokka nga bannaffe abalala bagambye temubakkiriza ku mikolo gyammwe temubawa kasindaalo bwe balemerawo mwe gibalekera emikolo tetugambye nti mubakube ffe tuli bakozi ba ffujjo naye tubaboole babulere obanyanywa amazzi kubanga si be baalondebwa batwepaatiikako bwepatiisi tutambulirawo tugenda kwenunula Mungu ali naffe kirungi abakulembeze baffe webali naye bakansala webali gavana waali eyawangula newankubadde tebagulangirira yegwe mukulembeze tukulembera abantu baffe bano. Honorable Joel Ssenyonyi yabaddeko ku mukolo ogw'omu saidi z'emukono nga bali mu kusiibulula abayisiraamu n'abaako ebigambo byayogerera ebigambo byayogedde byebyo nti bo bawangula balamu ngeri gye baagala okulagamu obutali bumativu bwabwe emu ku yo yeeyo ey'okwegugunga ne bava gwe bali obutabeera kitundutundu ku bantu waabo ati ababba obuwanguzi bwabwe. Bigambo bya leader of opposition Joel Ssenyonyi Besekezi ebyo nno bwe mbitadde awo eno bo bateekateeka kwongeza ba RDC ssente wuliriza. President is very much touched on this cadre of RDCs and chairman LC5 part, and he directed that next financial year at least they should get 9 million. But we are looking in a region that maybe they will get 6 million per month. So we think that if all goes like he directed, next financial year 2026-27, chairperson will receive 5 RDCs will getting some good living wage. LC1, that one also is coming. It's coming because it's the entire. It's in segments. It's in segments. Ebyondowooza obiwulidde bulungi nga tukyakaaba obutaba na nsimbi era nga bakugamba bulungi mu ddwaliro tetulinaayo ddagala ate tuli bwe tuti bo munywanyi buli lunaku olukyabateesa butya bwe beeyongeza ensimbi. Bwebuuza omubaka wa palamenti ekimuweesa miliyoni ezikonokereza 46 omwezi kyewuunyisa ate nga kituufu nga bazifuna. Ne weebuuza bakola kyekyo eky'amaanyi ennyo nnyini ddala nga n'ebiteesebwako byabwe tebirina kye bitugasa kubanga waliwo abakola okusalawo ne bakeerawo keezi ku makya ne bagamba kino kiyite ne kiyita ne bagamba kino kibe bwe kiti ne kibeera bwe kityo.
Then the same story kuba RDCs babo babajja ku miliyoni 2.2 pakati babongeza okubanga babatuusa ku miliyoni eziwererako ddala 9 bwedu mu ggwanga omutali ssente nga ku bintu oba oliawo ebigatta ku nsi bituusa okubanga byogerwako. Kino nno kyandibadde kyewuunyisa ne tekyewuunyisa nnyo era kyekituufu. Njagala kuwa bigambo bino byani bya Gen Nalweyiso. Owuliriza. President Museveni naye obanga banoonya kubalaba oba kipopularity okwegula eri bannayuganda omuntu nakola ekintu naye nga sikyaliko naye nga anoonya kwegula kumuwaana kwegamba abantu ndoza kwegamba simanyi kyova olaba nti abantu bagenda ku mufu ne beerabira omufu ne batandika okwogera ebyobufuzi ne bamuwa akazindaalo nayogera byabufuzi byokka neerabira n'okugamba abantu nti nga kitalo okufiirwa taata wamu oba kitalo okufiirwa maama wamu nayogera byabufuzi n'amaliza nga gamba mundabiranga ddala ku mufu omuntu yalwadde ne mulwaza naŋŋendako nga saagala agende munnabyabufuzi najja n'agamba ne bamuwa akazindaalo n'ayogera byabufuzi byokka n'amaliriza nga agamba mundabiranga ddala n'akwasa microphone eyagimuwadde n'atambula n'agenda nga n'okuziika taziise n'agenda ku mufu omulala eyafudde mu constituency eyo. Kati ekigambo kino ekyokugenda okusaba tetwandiganye okusaba naye babadde basaba ki ate ani yagambye nti gavumenti yabaddemu bakyanawunsinze nti gavumenti eyimiriza okusaba kubanga waliwo ebintu bingi nnyo agenda okusabisa kubanga nze ndaba n'oluusi nga tugenda okuziika omwawule oba faaza atwala ekitundu ekyo n'agamba ye tebamugambye omufu n'abulako amukola ki amusabira okiwulira ate si buli mufu nti bamusabira waliwo nga tosaba tuli ku buzibu fabamu bw'ogaana okusaba oli bwana mukulu ayinza n'okugaana okukusa tebamanyi kyakiyo kati okusaba kuno kwasabibwa abagenda okusaba bababuulira nti tulina okusaba ng'ennaku z'omwezi bwe ziteera tujja baategeezaako bekikwata simanyi kubanga nze bw'ogamba nti gavumenti etuuse n'okuyimiriza okusaba waliwo ekirango kyonna ekyayise ku rediyo nga bagamba nti okusaba okuba kugaanyi nze simanyi kyabaddewo mukyala wini byanyuma yabadde ng'ayogera naga nti Ssaabasumba Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli ebigambo bya Gen Nalweyiso biwulidde. Beegaana n'owulira engeri gye boogeramu bambi mu ngeri ey'okubalaata etalumirirwa bw'owulira engeri gye boogeramu mmwe ey'okubeera nga babalaata nga tebalumirirwa ku bannansi wadde akamu n'akeddagala. Yagamba nti ani yabagambye nti gavumenti yagaanye already mwayewuliriddeko ko mmwe mwennyini era yagamba mbu ekyabatutteyo kwabadde just it was to seek for sympathy kubeera nga banoonya kusaasirwa na kulaga nnyo nti gavumenti ebatadde ebanyigiriza naye nti bano ekyabatutte ku kkanisa e Lubaga tekwabadde kusaba wabula byabadde byabwe byabufuzi. Maama Gen Nalweyiso abantu bano alomu weebuuza n'ogamba oba ensi eno baligikungula kubanga engeri gye boogeramu with a lot of authority balinga bagamba nti ensi eno bagenda gikungula nti era bo munnange bagiinako ki nti bagiinako ko akakwate bagiinako kopi nti mukadde kalinga katuuse bajja kugenda nayo naye ate ekitali kituufu ekyo kyo si kyekituufu. Anyway kankuwa ebigambo bino tubiwulirizeeko bulungi. Waiswa Mufumbiro yagambye ati ejjo yabadde mu kooti ne babazaayo olwo n'emisango egimu ku egyo gyamongeddwako kwe kuli n'ogw'obutujju. Oyinza okwebuuza lwaki naye bwe bityo munnange ogw'obutemu bw'ogwo bagenda kugusa ku buli wannoobo. Wuliriza. He is not hiding, he is working underground.
Underground, he is not hiding. Alex Waiso mufumbire mu ddoboozi eriri waggulu ennyo yategeezezza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeekwese wabula kyeyali mukola ali mukolera wansi bakye tuyinza okuyita nti he's working underground mu bufunze akiringa okugamba anti gundi yeekwese kumbe ng'ali wansi mu mpuku ali mu kuyiiya. Anyway, abali babuuza lwaki Bobi Wine yeekweka kiki kyazaaka, I think Alex Waiso mufumbiro yababuuliddeko ekimu ku ebyo ebitenetene nti omusajja teyeekwese wabula n'egyali eyo ali mu kubeera nga ayiiya akiye ekiddako. Anyway, maybe katulabe osanga mungu ono ayinza okuba nga bannankyukakyuka abanukula mu kaseera ng'ako. Alex Waiso mufumbiro olunaku lwajjo mu kkooti byamususseeko nga bye bamusomera tabitegeera n'agamba omulamuzi nti ggwe olwo lwonna lw'okola weekobaanye naye kyonna kijja kuggwa. Wuliriza. I don't know my fate, whether it is in your hands, whether it is in the hands of some powerful individuals, but there is a song of the late Philip Bongole. It was about AIDS, but I want to use it today because this looks like AIDS. Today is me. Today, no, I'm not going to sing. I'm quoting from the song. Today is me. Tomorrow is somebody else. This country is a globe. Let me be persecuted for what I believe in. Let the enablers do it. But at one time, it will be their business to remember that they persecuted an innocent man, that they persecuted the person who was standing for the rights of others, that they persecuted the person who did not have to go through this. Okay. A father. As I conclude. Yes. Because I am finishing, Your Worship. I've been at this for more than 7 months. I don't think 2 minutes will be too much. Your Worship, I've appeared in fact they have given you the this case, in this context. So let's and I don't know how many more will appear. But in conclusion, Your Worship, we will pray for Uganda. We will pray for court. We will pray for you. One day we will be vindicated. I saw sacrament. Alex Waiso mufumbiro yimiridde maaso g'omulamuzi namugamba oyo omusango gw'osomera sigumanyi. Maybe gugwo mwabagonzaako oba ne banno b'okolera okubeera nga mufutyanga n'okubeera nga mutunyigiriza n'okubeera nga mutukolako effujjo lyonna lye mukola naye mbakakasa bino byonna bijja kuggwa. Olunaku lumu bino byonna biriba lufumo era tulibyogerako mu ngero. Era n'amugamba nti mujja kukola buli kimu naye Mungu ajja kubeera nga ate mwana tu atwanukula konze agambye ajja sigala abasabira ne kooti zaabwe nazo azise musaala azisabire. Oyo gwe bayita Alex Waiso mufumbiro ne mu kooti yabajojobya ye wafuna ka chance akatunulako mu kamera abajja kufuukira ekizibu. Embeera ya Shami mu Malende mu ddwaliro tewuumisa nakabululu wuuno Katongole Julius atunnyonnyola. Zaako we namna Uganda nze Julius Katongole mu Mirasanafu zize kwogera ku nsonga y'omubaka omukyalo w'e Kampala Honorable Shami mu Malende mama Kampala. Ndaba abantu abamu batini abatandise ovaayo okulaba nga boogera Honorable Shami mu Malende, abamu nga bagamba Honorable Malende aluwa, Honorable Malende mu kooti nga tetumulaba. Nenebaza Katonda nti ebimu bye twabalaganga nga tusaba Honorable Shami mu Malende aweebwe kaadi
abamu batandise okubikola ki okubiraba naye Honorable Shamimu Malende naddala okutegeeza bannakampala nti abadde n'okusoomoozebwa kungi naddala mu bulamu bwe n'embeera ze n'embeera n'obudde bwe twayitamu naddala mu kalulu yayita mu kusoomoozebwa kungi nga waliwo byatasobola kugamba abantu n'abalonzi ne bannayuganda okutwaliza wamu naye twebaza Katonda nti ebintu ebyo agenze abiyitamu agenze atereera era nayogeddeko Honorable Shamimu Malende nze njogera naye era nga ensonga ezimu zimuluma obutabeerawo mu mbeera yonna naye omubaka omukyalo w'e Kampala Honorable Shamimu Malende agenda kubeera ng'akomawo naye era mu NUP tetulina Shamimu Malende eka jawo kijjukiza abantu era ne bannamateeka temulimu Shamimu Malende n'abalala ng'abamu bwe mutaddeko amaanyi okubuuza Shamimu Malende n'ababaka abalala mubabuuze kubanga tulina n'ababaka abakyala bangi nnyo abamu waliwo ensonga ze mwogerako ababaka abakyala abalala baluwa ababaka abalala baluwa okwogera ku nsonga ezimu kubanga Shamimu Malende ogugwa yagukola era azaagukola era n'abantu okubuuza Shamimu aluwa kitegeeza bamwagala balina saavisi gy'alendalinga eri abantu naye n'okumubuuzaako abamu tukibuuze si mu mutima guli abamu mubuuza mu mutima gumunafuya abamu muleetamu embeera etali nnungi naye ng'omubaka omukyala waali Honorable Shamimu Malende agenda kubeera ng'aweereza bannakampala. Anyway, ababadde beebuuza Malende wawe yadda yabaaki kyekyatuuka ku Shamimu Malende I think mukitegedde nti Malende mulwadde newankubadde amawulire gadde gatambula mangi nti yagenda ne bamuwaayo olusanvu ne bamugamba asirike ne bagamba kino nekiri so bwe bityo bibadde bingi ebyogerwa na controversies nyingi but kyonna kyekiri tusigala tutambula era obulamu ne tugamba abanywanyi musituke tutambule bwe kityo bwe kiri nze Deni amakutu gwa Beyond the Newsroom kwoli nzikiriza nkutere wano tusisinkane nga guludde ne akkiriza weewaawo. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.